Yes, okay, once again, ate tukatandikiddewo abatali kumala budde. It's me boy VJ JoshK4. Twakomye okulaba wennyini tutandikidde nga ababiri Monica the big sister mukamwana nga kwotalinde na Kid Viola balumbye omugenzi Franka Steven Daniel Ozi nga babanja byawe nga bamuga munnaye twagenze mu kyalo nakawuka nsinka n'omukazi gwennyini gwe wandaganga nnyoko era gwe walaganga ono. And you told me your name is Lega besti jaga kugamba ntino likinga kati okola filimu ezivuddeko emabega ne part 1 nabiki oba otuukidde kweno bwekikwetagisa ekintu ekyo olaba wansi w'erinnya lya filimu eno waliwo akagambo subscribe kanyige mbajja kuleetera channel ginyigemu zonna ogenda kuba ng'ozira katugende mu maaso kati munnange Monica amugamba njaga sente zonna zenkwononeddeko n'ennyoko nti munnange zisibamanyi olaba bano abakazi simanyi oba bo bemanyi oba bibiki Steve. Gundi yamugamba gwe. Simanyi Steve. Simanyi Frank, simanyi Daniel. Kyonna kye weeyita mukulu. Ompulira? My business. Byo tebinkwatako. Because it has dawned on me that you're not just evil. Butuufu kino kindaze bulazi toli mubi bubi. Me now? Oli mumenyi w'amateeka. Evil person. Butuufu simanyi oba oli gwana gwa sitaani gwennyini. I don't even want to talk about the fact that my father gave you the sum of 10 million. Saagala kwogera ku mirikwesi 10 taata wange ze yakuwa. I don't want to talk about mu linnya ly'okumpasa. Saagala byogerako. I want you to know something. Wabula aliwo kye njagala okumanya. I gave birth. Nze munnange nazaala. The child I have with you. Omwana gwe nakufuna. Child you put inside me. Omwana gwe wateeka mu kaninkini kange. Kati owulira? I lost my baby. Ebyembi bambi ne mufiirwa. Sebo kati ono yafiirwa omwana nga tamanyi. You do not provide every of the dime I spent. Yamugamba ngenda kuddiringa nawe singa tompa sente zonna yadde 10 kye nakusaasaanyizaako. You will get it off. Wallahi ogenda kifuna ng'okijja munda. Jjukira mukazi wattu ono kati lawyer. Kati lawyer. Hello you. I hope you know what I'm thinking. Kati muvubuka kankubireko kimu. Oyinza okuba nga oli mu kudatinga mwana abandi omulimbalimba. Nenga tomanyi connection y'abantu be tomanyi na lunaku lwanca. Either tomanyi nnyo oba tomanyi bantu be basobola kufuna. Gwe gundi bajja okukaliga mu mateeka. Mu mbuga z'amateeka. Ngenda kuba wa amateeka ku nkomerero ya part 15. Amateeka ge Uganda. I have never met a Sebono yamwegana nagamba oyo twayawuka namukwatira mu bwenzi ate oli simusinkanangako. setting me up with your friend. Yamugamba gundi sigwe ya setting up ne chaliwo sirika nawe. Sebono amulaga akaboneko okusirika sirika nawe sirika. As for you, ate gwe namukadde. nothing to tell you. Mbutuufu sina kyakugamba. Soon. Gwe yakajja mu laavu. Newcomer. Clear to you. Uniform egenda kuddugala. Eating your money and don't. Bw'anaamala okulya ssente ojja kakasa nti bye tugamba mazima meereere. Kati sinika mpola ebinyo nga weesinisa. I need my money. Gundi njagala sente zange. Frank. Simanyi Frank, simanyi Steve. Bwana Daniel, mpa sente zange. Mama nyabo. Monica. Gwe Monica wadda yale. Frank because me, Frank. He's a go. Worry. Soon hear from me. Hey. You will soon hear from Monica. Neko Monica man. Hey, Frank. All right. Kale. Monica amwerinde makomawo. Ajja muwulira akamufaamu. Okudde eno. You will have no peace. Yagamba togenda kuba na mirembe gusajja gwe. Togenda kugenda bwerere. You claimed that you loved me. Nungamba monjagala. You got me pregnant. Nonfunisa olubuto. Abandoned me and nonsuula oluvannyuma okutaganjula akagundi. You will suffer. Frank ogenda bona Frank Katonda agenda kubonyabonya gusajja gutogenda kufuna mirembe yadde togenda kufuna mirembe yadde ogumu n'ekitundu omulembe ogumu n'ekitundu. Ejja namugamba kiki ate ng'akuta ekifaananyi kya Frank ne bannaye tuba tusembedde okwagala. Alex. Yamugamba munnange Alex. Good man. Oli musajja mulungi gyendi. In fact, you are God sent. Ekyamazima Katonda yakunsindikira. Lwaki tukwata kakisi ndaba gwa Alex gugana kisi? We can't do that. Baby tesobola kikola. When you get better, you're going to be mad that you did it. No. Yamugamba munnaye oyinza okunyiga oluvannyuma lw'okikola sigenda kwejjusa. Regret anything. Sigenda kwejjusa kintu kyonna. We went to Frank's Ndaba twagenze wa Frank wa. house with one of the sugar mummies. N'oli sugar mami we Monica.
Getting there, so ntuukayo found out that we were actually talking about same person. ne tukizuula ntwabadde ku muntu omu Has another sugar mommy that sebo ng'alinayo ne gushuga mami ogulala also changed his name. n'erinnya alikyusa Guy is nothing but a thief. ne omusajja talina makulu okugyako omubbi omuzanyi puleya bikoze bitya lusekegaayi He's owned me. He dealt with me and then ran. nandeetera n'okubeera nga famire yange yantaatuluka yanfamerukuka I will fish him out and deal. nembutuvu ngenda muyiga Babe. ngenda muvubayo It's enough more than he can chew. naga munnange yagaaya kyatasobola kumira era mugumu agenda kisasulira kyateekeddwa naye tewali kinumye nga Frank agaana kiisi yaffe eyo mwana kati omwana ayagala amugamba atya nti namwagala tebannabakutula please is it because of oli omugagga tonnamanya nekino kigagga tonnamanya adde bakifamirukuka. I don't like the way you reacted the other day at my house. Ga munazisaaga ngeri gye wareacting. Clean all the bins like a mad dog. Butuufu ali owogana nga mbwa kiki buzibu ki? After all the things we've been through, ku bintu byonna bye twayitamu baby. you signed to keep quiet Wandibadde nakuwa ne sayini osirike. and going. I don't understand. Sibitegeera. What you did to that girl is Gwe good at all. kyewakola omukazi oyo si kirungi. Eat her money N'olya ssente zaffe and deny her. ate n'omwegaana lwaki? Look, Labayo. I am here because I want us to make peace. Munanzizze tukole mirembe. Njagala mirembe. I don't want to ferment any trouble. Saagala kutaganjula buzibu bwonna. I'm talking about any girl. What do you think? Saagala twogere ku muwala mulala yenna. Naye gwe ontwala nga ki? Do I look like a baby that you can? Kiki nkulabikira nga mwana gugenda okuwa sweet abunire. I cannot make up with a thief. Sisobola Liar. kudiiringa na mubbi nga gwe nze ndi mu America sidiiringa n'abatujju. All I need is my money. Kyenjagala ssente zange. All the money I Gundi ssente zonna ze nakusasanyizaako. give it to me. Ziipe. Including the one I spent. N'ezo zennyini Veteran. ze nawa kinnyoka ekitalina makulu. Gundi. Oli kunazaalawo. Baby, what are you talking about? Bebi lwaki oyogera bw'otyo naawe? Baby, Labayo. talking about. Naawe. Look, I said I came here for us to make up, and you're talking about. Nzize tuddiŋŋane ate oyogera ku balala na ssente. Bebi lwaki oyogera bw'otyo please? Missed you. Look, Mbadde nkumisinga. Laba ne mukama. Get back to eno it. bizinensi agisobola. missed you around. I want you back. Njagala tuddiŋŋane mu bulamu. So I'm here. Ndaba ensonga lwaki ndi wano. Here to ferment trouble. Olaba. If you want me back, Oba oyagala tuddiŋŋane. to be on one condition, Waliwo akakwakulizo. Kugenda ogoberera. What condition? Kati oba. to chase that old cargo in your house. Goba ne mukadde ali mu nnyumba yo mbona omuto kw'oli. But two, you go and pay my bride price. Ekyokubiri ogende ompase. And then you find a way and settle that girl that you go. Kati awo tujja kulaba oli tumugjamu tutya mu ddiiru. Okay. Gwe. Okay, Kale we'll think about it. ngenda kirowoozaako. Sebo ddiiru gyaleese ku mmeeza mbubaddiŋŋane. Ne kinnamukadde kimunika kino sebo kimwagala. Kisazeewo biri kibyerabe. Bebi. Really missed you. Mbadde nkumisinga. Omuntu akulimba oba omulaba. Okay. Kale Sweetheart, agamba ono omupya aliko. I have good news for us. Bebi nawe amawulire gafa amalungi. Shit. Kiki ate? I got a mouth-watering job in the United Munaafunye omulimu ogwakabi mu United States of America. Tabula America erabye. I will be traveling very soon. Mputuufu ngenda tambula bwangu ddala. Naawe agumawulire nga malungi. Linda ogambye. Naye 2 years? okinamala myaka ebiri. Myaka ebiri. No, that's sudden. Naye And I'll be going with you, right? tugenda naawe baby. agundireka naawe vidi twala muntu omu. To go alone. Munaye ngenda nzeka. So as soon as I get back, Wabula enkomerawo married. gwe maze okuwasa. you know, Linda konange make more money from biba byadiba dda. Stand. Byagala ababakiina. Miss you. Kati bebe ngenda kumisinga kumbe I'm not even going to. aga kuyingizawo galinda kati ngenda kiyita mu ntya. Munaye ngenda kumisinga. I will survive without you, but I will Ne butuufu simanyi oba nasurvivinga ntya wotane nja kukubiranga. call you every day. Buli kiro wallahi ku video ko The materials. Like, bone wife material dress. basi It's perfect. nange kirungi baby. I'm going to miss. Wati ko gament kinamukadde nga kibulwa kigambako kigenda na buli kiyenji. Negwe relationship enyuma ng'ebyaddala. Love eri kwalaali. To see how Rosie pulled me in for. Then negwe tewalabye engeri nakidde gye yansise nampakiisi. I was on top of the world, honestly, but Butuufu nawulidde ngaali
waggulu w'ensi yonna naye nabiganye stop her. I stop her, you know. munayi nabadde nno muyimiriza She didn't. I don't know if that's what she really wanted then. kubanga sikiwa nti kiisa eyo gye yabadde ayagala ayinza okuba nga abadde agikolera kubanga ali mu bulumi ayagayaga kwegamba tumalize ate oluvannyuma ne gono omuyaya gentleman It's a long weird. era munayi abadde alina ebimulya biwanvuwanvu Ex-boyfriend oli ex-boyfriend we must be dead. yamulimba mu mufu And then she met one woman. kati yameetinze omu ku ba ex be Used to be the guy sugar mommy or something. yali sugar mami we Village or something. But she was just going through a lot. mwana yabadde ayita mu bingi She was in a low moment. She was emotional kati yabadde emotional ali mu low moment in that situation. That kati nga sobola kukkiriza mukisinga mwaka akadde kubanga kumukozesa nga teyeyagalidde wabula sikufuna omukazi akodde free hug free kiss wabula gwe si amanye ebintu oyo neeraligi irale ezeke nekyuku director alaligi filimusi ate era laligi hotels laligi television kwegamba kampani enene nnyo mu Nigeria yali mabega abano bonna bamolisisaamu baani mwana mulenzi oyo yaganze mbakubaga oyo omukazi mbadde ngenda mukola woto bimutubirekereyo woto batokitegedde kyesonyi nti ye abakuba ye eyo kiisa abadde tagiwona badde egenderako woto muli muti abali mu woto Since you joined my company, yagamba nego okuvanga ujoininga company yange okimanyi okola losi your effort is not to write. butuufu effort yo sigiraba You even went as far as using my company's name for. sebo n'otandika n'okozesa erinnya lyange mu mirimu egitali genuine egiririgo And you know what that means? gundi wotabitereeza nja kugoba nagamba munaye tubitereeza Press to cover it up. ngenda bikavali yanguwa What happens to my company? kubanga I swear you will not find it. kyonna ekituuka kampani yange nkulayira togenda kyagala gwe guno nno gwatuuse n'okukozesa erinnya lya kampani nga unaakwata certificate of incorporation ya JoshK Productions House Company Limited n'ogipresenting ewatali kubeera oba watali genuine maama oba otukoze ekigambo nno kati ono amuyaniriza ewaka munnange wandika ogambe nti Monica akomyewo mu ddya mbadde nkumisinga oba lunaku lwa Valentine ayambadde anyumye muntu akomyewo mu maka ge byadde mbadde nkumisinga bebe okakasi obadde omesinga naye ekintu kyemmanyi ku mukazi gw'ozizza obuzza aba muzibu mukono okusinga mu kusooka see the situation that old cargo kept it. naye gwe tusobola kumanya ngeri gye mpuliramu ng'oyo namukadde agenze kati njagala ngende mu kiyungu kyange nkitereeze ndabe nga ntereeza byonna. I mean, you are the only madam in baasi ye madamu yekka mu nnyumba eno. Yes, baby. Please. Nempulira obusungu ne kati kiri ekikazi owaayi ekigendererwa kyoba oli awo kubadde kufumba. Alright. Kale Let me go inside. Kengende bebe embitereeze eby'omukiyungu madamu yekoomu yekka bwanamunigira mu nnyumba eno kyadibadda olenzi luli wano luto lusazeewo lukiddiremu nga lwaki tekiddamu kutuula kati kyasira mukazi waffe nakidde Viola diru tagidibiddeemu banaalwanyisa batya omuyaaye ng'ate onaakomyewo mu bufumbo egenda mu maaso kitundu kya 12 era ebitundu 15 byonna byafulumye edda nkusaba liking kati vesti bambe kikole obanga obadde tonnaba subscribe nga obanga oli mupya avije JoshK Films official zonna gyozisanga deno mu kiyungu toza nakidde tali mu kufumba nakidde ng'omukyalo ow'ewaka maybe awumulamuko kati ono yamutsanga mami Fiona birungi bambi just abantu bano bampisa omuntu ow'empisa asiga wampisa era amanya emyaka egy'okuwa ekitiibwa ne waba mukozi wo. I just had to put everything behind me and move on with my life. Yagala munange njagala kwesonyiwa ebirala byonna ntambule bulungi n'obulamu bwange obupya. Like this makes me happy. Yamugamba okulaba bwe nti kinsanyusa. Oh, tell me do aunt.
bambi Full well that the idiot, the bastard I've been preserving myself for, has been alive. yamubuuza nandikoze ntya ng'embwa gye nali neekuumidde Ended that. sebe badde nnamu In fact, he denied knowing. butuufu naneegaana mbu tamumanyi I nakumanya don't have a choice. mbadde sina choice The love I have for Alex. naye bambi omukwano gwe nina eri Alex It's just that I'm a very, very disciplined person. lwakuba nti I don't double date. ndi muntu wa mpisa siddabo datinga I needed to be sure if what I was doing, sinali njagala kumanya oba kyenkola kituufu definitely sure. naye kati I'm following the path I've chosen. nkakasa kangoberera omutima gwange Rosie, do you know I can write a book on this? nga ne nakiddo kimanyi oyine ku mpisa zo nsobola okuwandiikamu akatabo Set my eyes on. ekyamazima An exaggeration. Believe me, you deserve all the happiness and yamugamba osaana essanyu lyonna kubanga oli mukazi wa mpisa the love you have for Alex. omukwano gw'olina eri Jebbiri I know. munayo gugwana naye gw'alina gy'oli I know. nga naye nkimanyi Quickly hurry up before he gets back. era munaye twanguwe nga tannako The euphoria of knowing that I am wayi nange kantundeko nzimbeko back and relax. ngenda kulya nga nnyinimu It's right. maama ddamu afumba For yourself, I'll do everything. naga ntofaayo ngenda bikola genda naawe omulemu sewa afumbidde ku mwami newankubadde balina maidi kakazi kalungi she's a wife material Look, I don't like the way that boy is handling the company. kifuwire tisimusanyu The manager, it has been from one loss to another. oyo omusiru akola loosi ku loosi The company's name for an illegal business. mutuufu nakoza n'erinnya lyange Wow. mu byekisiru Look, if anything happens to my company, Gaba singa wabaawo ekikyamu ekituukawo they nkubuulire bought so hard for everything. kigenda kuba kizibu gy'ali I remember you are the one that brought. ate gwe yamuleeta baasi Baby, I'm sorry. bebe nsonyewa Never knew he would be this desperate. mutuufu naye simanyi nti ayinza okuba omuyavuyavu bw'atyo I'll talk some sense into his head. ngenda gezaako okwogera naye wabula kikole Because I'm not only going to fire him, kubanga sigenda mugoba bugobi he pays for all the damage. ngenda musiba asasulire buli kintu ne naawe bebi jjukira kiri kintu kye labayo bebi yalina omuweeweeta mu mutwe nze nkubuulire No, I don't misuse opportunity. baasi oba amuteekeko ne ku magulu I'll handle this situation. naye ngenda kikwasaganya bebi okudda ku bano I've come to see waniko gambe patience yesitukidde my baby Alex isn't home. munaye oba mbalekeremu ku lutalo luno uli emiwuuno kati ono yakwata mu nsawo naŋŋamba nzize kinsanze bubi nti babi wange taliiwo naye mbadde ninawo akapapula kano eyo kyeke n'agijjayo labayo mukulu It's a check of 5 million. zino mirikwesi 5 Take it. gitwale Get yourself an apartment. ofune apartment Man alone. ofune omusajja I wouldn't want to come back here and sing that. saga kuddamu kulaba wano ewabba wange I'm sure in your entire miserable life you have. kyemmanyi mu bulamu bwo obw'ekinaku zino sente tozirabangako okwate Aren't you stupid? namugamba nti oli musiru olowooza Same entity. What's wrong with you? kyekikuliko So you think I haven't given someone this cheap amount ne golowooza nze siwangako omuntu kano kakipa kyeke of? You're so proud. mutufu oyina amalala muwe ne gwe mami Fiona omumanyi ayagala entalo ye byonoonese bw'asiiba bw'asula Yet ayinza n'opangisaawo house, oba n'azimbawo money and food. Forgetting the fact that yamugamba gw'oliko nzaamusasula n'emmere gy'olya nzaamuwa ssente eri ku mulimu gy'ali you were busy enjoying. kati gw'oli wano onyumirwa ku ssente zange okuyita mu Them you have. nagamba kati bwe buzibu bw'olina Talk to a man you claim. butuufu bwotyo bw'oyogera n'omusajja nze asasula nze akola biki No, sir. tolinamu nakansa kumanya nti n'omusajja asigaza ekitiibwa kye era ensonga lwaki takwagala tali kwagala tolina magezi Because I see you are not sane. butuufu sikula Bad Roy, naye gwe baaba go and take care of yourself. butuufu genda weerabirira akasente kakubeeremu Bloody liar. yamugamba bulaga oli mulimba Which kubanga ate oli mulogo kind of human being are you? oli muntu kikaaki I've been asking you. nze nga nkubuuza Do you have anything to ne do? nkugamba olina akakwate You took- ku mwami You wange kept saying no. n'ogamba nedda But what? kati ate It's ki because I owe you no explanation. kubanga munnange togwana These kumbuuza stupid questions. I am not answerable to you. gundi siri ansarebo gy'oli mbombuuza enkuddemu ebibuuzo ebyekisiru And yes, labayo n'ekirala I think it's high time I made it clear. ndowooza kati kankutegeeze mu luganda Alex and I are in love with each nze other. naye tuli mu laavu
Akyogedde mu Luganda ekyo. Over him. And I'm not ready to share him with any. Munnaye siri mwetefutefu kumusharinga na kintu kyonna ekitalina makulu. Great thing like you, mark my word. Ekintu nga ggwe baba akambuwadde mugamba nti laafu webiti ebinyuma abakazi nga balewo bakulwanira ne beekuba ate bannakukwata nsingo. Have always been bold, and I need you to know something. You don't have any right, any power to ask me to leave this. Yamugamba tolina buyinza bunkakafuluma nnyumba eno. You will never think of it. Actually tokirowoozanga na Alice Khan. Kujjako Jebbi nga yanfulumizza kati ggwe aye agamba ggwe. And I also say that you are ready, fully ready to face me. Kansuubire ng'oli mwetefutefu okundaba akanfa. Because you don't have respect. Ekulowooza olinamu akeki. Yamubuulirira. Man that does not want you. It is fine. Yamubuulirira. And see. Kale linda olabe. Take your miserable check. Buceeke bwe obutalina makulu mu request ttaano. Never return. Ate tokomawo. Ajja nakwogera olwewaabwe. Over a man like that. You come here to shun me, to give me cheap money. You think I'm broke or I'm hungry? Yayomba. Ne baba mukubira obugalo. Where did that courage come from, Rose? Oba obuvumu buvuddewa. I couldn't help overhearing the both of you. Butuufu badde binyumira bawuliramu ababiri. Any dog that barks. Olaba buli mbwa eruma teboggola. Perturbed by her silly threats. Neboggola temala galuma kati. She can't even scare me. Tasobola kuntiisa kanga. Rude, trying to give me money as if I'm... Kisiru musimanya mpa sente nve ku musajja. Aga munaye ogwo gwe mwoyo gwenjagala. Beera gumite. Obwedde oli wumite wano nkugamba beera gumite. Ogaana please. Kuluna abaddeko gumite. Nawe weveemu obeere gumite. Ugambe wata kama mbaya ni mbaya. Kono kwesiva. Oba mama mungamba ki. Oba tata mungamba ki. Oba mkono kwa mungamba ki. Beera gumite ku bbaawo oba ku mukazi wo. Love triangle nonsense that's going on. Kati nono byamutama. Omanyi Innocence abadde wakagwe. Jennifer came to my house. Sebo tumwekwasaze ewaka n'akola olutalo. They nearly fought. Kata balwane. At the disrespect, she didn't even have... Nebutufu tambazemu yadda akatiibwa ak'obuntu. Of mine. Najja mu nnyumba ewange okutabangula n'omugenyi wange. In her father's chambers. She's doing the same. Negolowooza emba mu kyemba za kitaawe bw'atyo si bw'ajja okumpisa. Do that. This is very serious. Well, kiri serious. Instead of coming to your house to fight Rosie, bro. Azemu wona mulwanisa. What kind of class? Like, I don't even understand. Like, what's that? Nembutufu sibitegera oba biki ebyo kati ali wanaafuna essimu. As you can see, her father is gone. Labayo taataye kati yakuba. What's this now? Kati oba bya kisiru kibino nkwana babiri. Yeah, I'm tired of this. Mbutufu bino bintamye. Omwana akwana babiri bamukwana babiri taata n'omwana. Yes. My guy, you need to own up as a guy. I know you now. You're a brave man. Yamugamba munaye nkumanya oli musajja muvumu. So if you love Rosie, oba oyagana kidde mwagale. Choose one person straight. Londako omu straight away. Go and pull out of that. Ove mu katemba omulala omwesonyi omuveeko. Look for a job ate osobola n'okuva ku ogwo omulimu ofuna omulimu ogugwo. aviation studies. You know time you become a pilot. Ate n'ekira wangamba owasoma ebya aviation. Asa yonna ofuuka pilot. Ogwo gwesonyiwa. Asebo ku luno ono yayogera ebyamagezi wandika ogambe nti enaatera okuggwa. Kasolanga ebyamagezi bitandise ovaayo. Naye kano katundu ka 12 ina 15. Naye nga mbajjukiza nti ku komero ya part 15 ngenda kubasomera ku mateeka mu constitution yaffe ye Uganda. Ate agakwata ku kino embeera eno giyitamu otya singa obugenze mu mateeka. Know something before. No problem. You go claim for your money. What is it? Wasasanyiza mu relationship. Munange. I love Alex so much. Yagamba nti njagala Alex bingi. Just stop the love I have for him. Ate tewali agenda kunnyimiriza mukwano. Kabeere mulamu wange. Atuhaire. One can. And that's why I'm making it very obvious for all of them. Sovola kati njagala bonna bakimanye. It's anymore. Nti nno sikyagenda walala. Kugundi kwesi. But now you are saying what I've been telling you. Kinsanyusizza okuba nti omukulaba bulijjo kye nkugamba. Before your boldness now. Kati ovumu bwo mbwagadde. No matter what they do, kyoba ki love Alex and Alex. Gwe yagala mu baawo ne baawo akwagale kalasi tewali kirala. Both of you true. Kategedde mu ababiri mbaagaliza. Agamba naye weebale. Kati abali wano najja afuna akafuanga
Funya akasimu. Hello? Gamba alo. How are you? Oli otya munnange. Ku simu ng'ani aliko? What? Ekikigwe? You still went back to his house after everything he did to you? Wazzeyo ewuwe ku byonna byakukoze. Kati ate ono naye byamutabula. Oli yamukubira essimu namugamba nzizeeyo. Namugamba oyinza otya okuddayo ku musajja oyo byonna byakoze kati pulaani yaffe kati. Okay, that's fine. Namugamba kale ekyo kiri okay. I believe very soon that idiot will have to pay for it. Nzikiriza ku pulaani gy'oliko y'omusiru ajja kubisasulira. I'll call you later. Kati n'ekyazzaayo namukadde Monica owa dayali kyakubeera ng'agoba pulaani ze bulungi ng'ali ku nniya. Oba anoonya bujulizi. Very wise to let you know. Nanga munnaayo n'ansonyiwa obutagamba siri okay. Decision you take, I am solid. Nze munnange kyonna ky'osalawo ndi ku sayidi yo. I was doing something in the kitchen. Kale kengende ndabe nga mbaako byentereeza mu kiyungu. Nange munzikirize ate awo we mba nkomera mu katundu ak'ekkumi n'ebisatu tulabe biki ebyaddako. Part 13 gye tugenda okuba nga tuddako. It's me your boy VJ JoshK. A video novel developed created by both you and me. Salungo. See you when you see me. I love you, my besties. Bestie. Komba tojina oba tojina. Njogera ku t-shirt n'enkofiira ya VJ JoshK. Ojiyina oba tojiyina. Mukwano oba tojiyina. Jifune. Jifune. Alright, bestie munange gwali eyo ate ng'oyagala okubeera VJ JoshK bestie oba top bestie yoyo ayina top besties combat mukwano okugamba nti no t-shirt weziri n'enkofiira weziri. Saawa zino wenjogerera woba obyaga t-shirt n'enkofiira biri ku mitwalo 5 okujjako ng'oyagala ya kitogi eyo gy'akola 5 kitundu. Ompulidde mukwano gwayagala jampa nkubiraako ayagala t-shirt nkubiraako ku 0758 weziri onyume. Abamaama abasiba enviiri tuyina etabikkako. Tuyina etabikkako wano nga erekawo ye lwaki neekerebejja. Gwe tomulaba oyo okunyuma. Tuyina ezo bwezityo. So bangi abazze bagula t-shirt zino. T-shirt zino mbawa brandi enkolemu oba brand yakolamu si bulandi bulandi kakole t-shirt nga nawe ogenda jambalo bagamenti ya beyi okategedde so besti ku 0758 eyendyetaaze t-shirt oba combat ya VJ JoshK waliwo n'akantu kaffe nina kaadi gyembawa kaadi y'obwa besti eyo kaadi gyenkuweerako gwaguze full combat kaadi eyo ejja kukusobozesa okufuna offers ku businesses z'ennanga katugeze nina essomero ly'ennanga wotwalayo kaadi eyo balina okuwa basale ku lwa VJ JoshK okategedde. See you. Ayaga t-shirt mukwano gifune enkofiira weziri mu style zonna. JoshK katolekera te firimu yaffe lwaki nedda.